bulijja tuwana nti babateekateeka mukulya enguzi. Bulijja agamba nti Mpuuga omanyi banga tumuteekedde mukulya enguzi. Myaka ebiri kye kibakwebaza kyokoze. Kitegeeza olina ebintu by'obadde otuyisizaamu wano. Mpuuga ssente ze yalidde zaabadde z'abaani? Zaabadde za kuzimba ssomero, zaabadde zaaki? Ekirwanya abantu bano kiri mu byanfuna ebiruubirwa bye ku bannayuganda okubituukiriza batono nnyo ababirina. Wano byanfuna bye bibatta. Tukira ne mafudisi baaziteekayo baazirya dda zaawuddemu n'ekibiina. Lwaki mulinda zaawulemu ekibiina mu NUP nga bazirabye bukyali? No ssente bakugamba teziri mu mateeka but ziri under parliament, meaning tezivaawa. The only mistake Mpuuga gye yakola not to inform. Weewuunya n'ogamba Mpuuga ono yagobeddwa lwa ssente ziri oba eno kunga gye yayingiramu eya mwami Nyanzi yamulaba mu liiso. Mpuuga abanga yakkirizza nti ssente nazirya. Enjala yali empiseemu nga nena mwe kaadi mwamuguzanguze. Abantu bali ku birowoozo tukola tutya ekibiina ekiteeredde nga kyakulabirako nga kisobola n'okukola enkyukakyuka okuggyako omukulembeze soso okusigaza ebifo by'opposition. Watuukidde okukkiriza nga Mpuuga n'agamba let me allow. Kitegeeza ate bano balina ebirala bye badde basobola okuggyayo okwewala ebyo erinnya ly'okwonooneka mo yabadde alina okukkiriza. Yakoze enkola y'abazungu. Ogyeko NUP teyalidde ssente wa NUP naye osooka n'otunuulira Uganda waje tulaga. Sibye tusobola kuyita muntu omusibye emiguwa omaze okumusiba emiguwa atoli mu kumukuba. Bagenze kuyita mwami Mpuuga nadde na story eyo nga n'ekyokukola bo bakirina. Naye ebiseera ebisinga obungi oba otunudde mwami Museveni tawa busiimo bantu batakolagana naye munda. The moment omuntu wagamba nti kiri secret, just know waliwo atagenda kifulumya kigambe bali immediately. Totuuza meeting nga gwe mukaayana kukugoba Mpuuga tumugobye tutya. Nga bano bali mu meeting bawoza mwana wa Museveni tumuleese tutya. Mwami Ssennyonyi n'ekibiina kya NUP kino kibakoze si kyekituufu. Wabanga ebigendererwa byabwe batugamba byebatugamba si kyekituufu. Ekyebiri mwalimu abafunye zisinga Ate ne waliwo n'abatafunye. Abaana bonna bafunye. Meka. Naye kye yakoze Mayinja kye yakoze. Naye atutemu n'amawulire ki? Ababaddeyo bo abalabye bannamawulire. Abafunye ebyo ebiri. Kweyite wagirabye. Amawulire. Eryato walirabye? Eryato nalirabye. Era Mayinja yali ku Medin Sereko n'annyonnyola bulungi yamuwa eryato. Yannyonnyola n'agamba yali agenze mu ofiisi y'omusajja n'amugamba nti nze nina wana amaato mu ofiisi wagenzeemu. Musajja ali awo munyonyo n'amugamba mu ofiisi wagenzeemu walabye omuntu alina amaato ng'agange n'amugamba eryato ndikuwadde era n'amugulako n'emmeeza. Eyo ofa n'agifuna era omwami oyo tujja mwebaza eyawadde Mayinja ate n'omwami yadde era ayagala kalango. Kisinzira na brandi era singa teyabadde na brandi tebandimuwadde eryato. Ekyo kituufu naye yali muwadde neyamuyambye okumuwa eryato ate twali tusobola mujjamu naye yakoze ekirungi kuba naye abaako nekiyawaddeyo n'agamba wa musajja ono abadde engeri gy'abadde atawaana kamuwe eki kubanga nze ebigambo ebyo ebyeryato nabijja ku Mayinja Ronald ng'ali ku CBS ayogera ensi yonna ewulira ewa Medin Sereko n'agamba eryato yate yandipangisiza eryato mayisente ze balipangisa yataddemu alina bye yawadde egambye wabaddewo koyite y'amawulire ey'ebiri gye yabawadde yabaddeyo era nsobola n'okumenya abantu nga 10 ababaddeyo okitegedde. So mu mbeera eyo njagala okutegeeza bannayuganda mwenna nti mugende mulabe konsati ya Mayinja Ronald bagita 47 nawulira nga concept ya research eyo ya research naye bwomunange era okukoppa bakukkiriza ekyo kiki kati n'ayongerako kali ak'emyaka emyaka yagambye 47 naye ndaba egikye ndowooza mwanya wajja kunyamba ndowooza gundi erinnya sirya papa dino papa ndowooza ye 46 47 byawukana.
40 gundi 47 ne 46 byawukana wona ina concept ye ne papa ne yakuliyetinga eyiye twali muntu yabbye kya munne wekiri sakozi kubanga oli yakolana mu mukaaga anti oli ayinza okuba yali agenda kitambuzanga anti era ono wanakolana mu 7 olajja kubaana mu 8 atayinza kumutuuka kati nze mayinja muyozayoza sakozi nze njakukkiriza yakoze ekyenjawulo yakoze ekyenjawulo okusinziira ku mayinja yaweereddwa ekyenjawulo ow'empenja munywanyi yaweereddwa ekyenjawulo mayinja yakozesezza omukisa gwe mu budde obutuufu mukadde akatuufu n'erinnya lye era yajjeewo kali ke yaliko luli ke yatente n'agoba enkoko kubanga anti mayinja y'omu ku bagenda okukola endongo eyaguno omwaka akyondoza yegenda okubanga yegguddewo byaggaabye ebituufu kubanze sakozi nze mayinja ng'omuntu ennyimba ze nzaagala era nja genda ndabe naye nga ye omuntu yatulyamu olukwe ebyo birala naye nga nze wamma sakozi nze atukkirize abayimbi bangi bawa chance batazikozesa kati mayinja bamuwadde chance ye n'agikozesa era ndowooza nti kati mayinja ali mu kweteekateeka bulungi kulaba nga ng'oyinza okuga nti omuntu yeekuba lipeeya okujja kunalako okujja kitonsa ku birthday gye mwaliko bamuwadde eryato waliwo ekyoyogera naawe nti ate waliwo omuyimbi eyali akoze conference ku nnyonyi ng'olwedde tebagimuwanga ono naye abeera kubanga tebamuwadde eryato teyandigikoze naye nga ono bwagambye okwogera naye muyigozi kiganda kwogera mazima kyekizibu kyemulina kyekizibu kyemulina zigambye mayinja yenyini yannyonyere yamuwa eryato era n'amusiima naye njagala okitegeere sakozi okuva n'olwaleero ti mayinja ekintu ky'abantu okugenda omulaba yakikolerera ekyo yakikolerera n'eryato era mu kukikolerera ennyimba okuva ku nnyimba z'abadde azayimba nakinaki yaddeviko mwage nti lwakuba kale yali atagaddemu naye nga ye mayinja ekyokuwa abantu akola ki akirina era abantu abagenda okugenda ew'amayinja bangi bayitirivu kubanga nze ne mukyala wange yaŋŋambe tinjagala kugenda w'amayinja ye muwagizi ye muyimbi wange so amayinja okufuna abantu ekyo kyo nange njagala bagende bamuwagire kubanga ate nje kyensinga okwetaaga be bantu okwagira mayinja kubanga singa abantu tebawagira mayinja nga bwe mumanyi ekyo nja kubaayo naye njagala abantu bagende bawagire mayinja kubanga mayinja singa tebamuwagira nze gwe mmanyi tuyinza olaba omugwa ku mulabba bayimbi kyabamwerekedde kaluuko nze kyemmanyi mayinja agenda kuyimbirwako abayimbi bangi kubanga era ne mu Emboozi yennyini yalina banywanyi be bangi byakolanga naye batabayera bajja kuyimba ku concert kibetingako sente abayimba Emboozi tuyinza okulabako ogu oba obutalaba nkugambye tuyinza okulabako ogu oba obutalaba ekyo nkiga kakati abayimbi ba Emboozi nedda kati manager ategesero nki eyo ye keti yakirimu era yajja kubaawo kati kyaba manager kimenyewo kakati abayimbi Molly Nantume abadde akyenyigiramu nyera bakubeera bootunuulira ti Molly Nantume si yandibadde asookerwako amazima amatuufu balutaaya Misaki ani ono kusaasira Serugga be bandibadde bakola ki kubanga era bonna yabamenye ng'amenya gyenvuddewo era ne Medicine kunamuganoga nti Serugga akyaliyo kati abantu be batyo bandibadde bakola ki basookerwako naye okulaba nga Molly ono omwana nga bambi yadde amuyirawo kubanga tusuubireyo ndoza ne Fangoni Forest bayina okubaawo nalabye Chameleone yamukoledde akalango ne Sahoba kati former Emboozi bajja kujja okuyimba kugambe ogenda sakozi kutumanya ebintu n'ogaana okubituukiriza era togenda mu konsa naye kuno mbadde nkusaba era ngenda gende wagikavuma musabe tikiti agikuwe ogera otekewo kamera wali womala okusawo kamera kushye n'abezzeeko olaga abantu kuba Emboozi olukala mwami agala tumenyera
wona alaba yo mwimbwa Eagles alinye ku stage omanya mubisi simulanzi ngaze kuyimbira ko mayinja obata sukka babiri agenda kubeera ogu oba obutaba ekyo nkigambi nekusasa ndoza tumusubireyo naye ate omanyi wamma bwe tuba twogera obadde olaba lihaso z'amayinja kwanza mbadde nzigoberera omanyi obubala owampa omukisa okwogera wano nfuba nnyo abantu mbawe ate sikyendabyeko nneme kulimba bulimbi naye mbadde ngendera lihaso z'amayinja zibadde nnyo ku gundi kuno ku social media naye obadde olaba omuntu aliyo akola lihaso nga nantume ate nga bw'oba ogenda okupafominga wali togenda kugwira bugwizi kati awo enzira ku nsonga ya David omu nti abamu bayinza obutabaayo n'olabayo abayimbi nga babiri kubanga twandibadde tukirabira ddala okutandika wano ate simukola ki waliwo omuyimbi wano David Lutala ate okukolera awo lihaso naye ati si olaba abayimbi ku ssaawa esembayo nga bonna bazze bayiseemu naye twababuliddwa naye nga banaaba tebazze kijja kuba kibi nnyo anti ngenda kubuulira bw'olabanga ebiseera ebisinga obungi ng'abaana beewo bakuvuddemu togamba nga nti abawange tebanjagala bakyalo be banjagala oyinza okuba olina kye wabakola okiwulira oba obalyako mmere oba badde enva gwe obaliisa mmere nnuma kakati olabanga nga famire yo yennyini yeekuvaamu kubanga omuntu yenna kobe nga weesimbawo oba okola ki olina tandikira ku ki ku bantu bo kakati Faluuku ebintu bya mwami Mayinja bwe kituuka nga aba Eagles bamudduseeko mu mbeera eno bamawanga bamwogerera muliro ate kati banambeemu batawangaala nabo bbanga ddene kakati naye nze nsuubira bambi aba Eagles bajja kubaayo naye lwakuba nti aba Eagles bafuuka biza abanene okiwulira Seruga abeera ku university Stacy yataliiwo Misa kyali bize Lutaya abeera mu parliament kati obudde bwali haso bafuna buki mukyala Lutaya yaliyo naye nze nsuubira era kino kyendowooza nti ng'ebintu bino bisembedde bwe banatuukira okukola naye banakolayo lihase mu bbiri naye bajja kubaayo naye kibakakatako okubaayo of course anti Faluuku senga mbeera n'ekizibu ekintu ekisibirwa abantu okusooka era kyonyonyola abantu bagamba seko kyalogera kituufu kyalogedde ku namba emu otegedde kyenkugamba kakati ate era basuubira kubuuza gwe oba mawe oba David oba Dayaso oba muzeeyi gwe basookako era kyababulya ekikiba ekiki kakati famire nga bwe tuli ne Eagles bwe yali kisuubirwa nga aba Eagles balina osooka okulabako nga bwe kyalabwako ku misaaki namba emu aveewo okugamba nti abayimbi bali bize tosobola kuŋŋamba mbu palamenti Lutaya ali mu palamenti namba emu bw'aba ali mu Uganda nga tamanyi nti palamenti ekiro ssaawa 6 tekola ekiro ssaawa 5 palamenti tekola ki baleme okwekwasa wabeewo nsonga ndala ebebaganya okuyimbira kaani Mayinja naye tosobola anti omanyi ogundi ono yayogerako ekigu naga nti byombi obikkiriza kakati owadde ensonga n'ogamba nti palamenti Lutaya ali mu palamenti ne palamenti nga tukimanyi bulungi nti palamenti ekola ki ti palamenti ya misana bannange ekyo tugitabukidde tennabaawo naye nze njagala gamugere mulabe Mayinja babadde akolera wa Spice n'akyusa n'agamba awo wafunda abayimbi bajja bangi ate n'amazina ku luno agenda kuzannya mangi n'avaawo n'agenda bwe bajja era abazinya ali bazinira gundi ani niyo ono omukyala wa Lutaya Namatovu era bagenda ozinira ku gundi Namatovu nayogako ne Mayinja before press conference yo nga tennabaawo ku makye nnyo nali ne muzeeyi n'aŋŋamba abayimbi yali abayise nga bonna bakkiriza naye ndowooza baatya amazzi era ate agateye Morini n'antume basole bani sebo kankuze sebo medinsereko quality ki medinsereko quality ki tolaba nawe ojjeyo medinsereko quality ki
Twaba nawe rojeyo medi. Kitegeeza ye quality entuufu. Nze naliko ku lyato. Sebo nze ni quality ya njawulo va mu ebyo. Nze ndi wa njawulo ate no mu byallo. Kubanga wabaddeko. Medi Nsereko yabaddeko. Seguya yabaddeko. Linda kolaka kama ndio mutufu atono ngokambe si mutufu. Nze siri mutufu. Wamba tugende. Ona amanyi byadda. Amanyi byadda. Seba mawuli gachuka. Sibi ebiri bye mwajanga nga mwambadde wanse ebinu wagulu ne mukuba ettayi. Abayimbi kwabaddeko Maureen Nantumeyeka. Ye yabaddeko. Yakoze kirungi era yatukidde mu budde. Alien yakoma mu rehearsals. Kuba rehearsals za Alien naliyo. Agambye yamuyamba nnyo mu Emboozi era muyita papa era tasobola kumuvaamu wamukubira akasimu wasimbulira ate wampisa okitegeera so ye n'agamba awali mayinja ekijja kijje ye waali nerema yaggwa yakola bulungi nnyo yaleeta ekitanda ne musajja we n'abiteeka ku stage no wamba ekyaliwo ekiti ekisookera ddala Rema yalaga nze kino kyenasinga okulaba yatulaga nti Namulondo alina emirimu ebiri azanya kula bonita nadde waka n'abuzaabuza abaana bano ne badda mu kisenge kwaba akola side eno nga gundi bali mu kisenge nga side eno Namulondo ali n'abaana bakola ki abazanyisa ebeetala ng'oli ali eri wakunamira bbaawe ono ali eno azanyisa abaana yamugiranga bw'ati n'amukyusa akabina tewaliiyo omanyi bayita okunama birina ku video okunama okimanyi kya Luganda okimanyi kyo wuliriza bwenzi ntandika okuzinira bwenti nga bwenkyusa akabina bwenti mba nkoze eki nga bwenkakutamya bwenti mba nkoze eki okutama si kunama okutama n'okunama yanjawulo okunama tiri mu Luganda tekimulu kya Luganda kangende wamawa Sakozi show ya Rema yali nnungi tetwafuna budde jogero olw'ensonga nti twalina ku programu ebintu bingi netutagira naye nga yali nnungi nnyo era abantu naliyo bulungi lwaba nti saakyogera wano naye naliyo bulungi nensangayo abantu era n'abantu bakwebaza nnyo teekawo Emboozi Mukati kuba nange kyenkana ali serebu era Sara Kabenge n'angamba abeerako nnyo abantu bangi naye ky'olina okumanya nti Rema yakola show ye yali nnungi era yavaayo bulungi nnyo era yanyuma naye ekintu kye yasinga yateekamu nnyo okulumya alese bitanda alese kugamba oba alinge yali ejjako simanyi naye nga mutuufu ekintu kyenze nganze n'abaaliyo be nalabako kubanga sawira yafuluma ayomba nabeerawo ddala mpaka nga shenkoze eki ewedde naye kyanyumira ddala bulungi nnyo era bwe navaawo nenesoga gavana nagenda ku gavana nensanga bamisa kyabe era netubeera bubi nnyo nekitukuba nga baserebu nesangayo mikwano gyange abava New Jersey wali Africa band nagenda mu gavana kyanyuma nnyo bano bagradesi bonna nga baliyo gradesi mukwano naye yaliyo muso ya Rema navaayo n'agendako eno kyali kirungi weekend eyo yali nnungi nnyo nnyo era twagitambulamu bulungi era nambemu singa bali bakkiriza okugufulumya alala anti buli yamulabanga ecupa ana bazikuwe nze ndiwe New Jersey nze ndiwe California nawe bakumbuuza bangamba ekisajja kyammwe noli munene nnyo banga musajja ono munene aliwa anti gye mwali mudenze si gye nali agamba mugavana mugavana sali ne baali bakwetaaga bakukkiriza okugera mu gavana nga bayinza okuŋŋaana wali gwekyali wali ba edi yawe nga tulinabo mpozi Sakozi tulina omuwagizi waffe waliwo lwakubaga omwana tomumanyi naye kati muzeeyi amumanyi bamuyita Queen yadde abeera Climax omuwagizi waffe yamututte mu America era Queen agirinnye leero alinnye leero byanganya okukyogera era ku lwokubiri wali ya Firigo de bamusiibula ne bakwata muzeeyi mu liiso omuwagizi waffe yatutte yamututte Queen ye yagenze ekyo naye nabadde nkimanyi abaana basasama down nalabye abaana nga bajja wa manager wa Climax nga bamubuuza Queen bamututte David Gom
kukyogera kituufu Queen bamututte kubanga abaana olwawulidde nti Queen agenda babuyita bonna bazze wa manager bagamba banne manager kituufu Queen agenda bami ngolaba basanyuse era sakoze omulimo omanyi waliwo abantu wano nga bafumbiza abantu kati nga olaba mwami Pakalasti abasajja baganda bawasawo badaya saabo kakati siga ntoyina sida gantoyina kakati kujja kizi kupaka anti bawasawo abaana bona abatusavinga akamere ye muzeeyi wa mutume mira abakune bira byalengera Faluku mpozi amoko yawona amaze ebbanga ddene nga mulwadde naye kati agenze adda bulungi engulu era yateredde amoko we California nkutumiddeko nnyo mpozi ni mwami kakoze California nkutumiddeko nnyo ate weebale nnyo byonkolera nkutumiriddeko ddala kakati oyo wamaanyi nnyo Mr. Bruno Francis bazibu oyo w'Ebungereza omwami oyo yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga bali abaana bembadde Gambia abantu ddu Malaka ye yanfunidde scholarship wagenda okusomera ekyo baba mukadde scholarship omusajja waba yakuwadde scholarship tumukubire mpozi wangamba scholarship ya kankulye n'obwokubiri chairman wakwagalana yakuwa scholarship yani bagale chairman wakwagalana si egundi nenyami yezwali tegere bakuwadde bampadde scholarship ya Olevo yonna abaana babiri bakuwadde scholarship full scholarship full era Faluku kusomesa gwanga uliza Faluku kakati nakafubutukaawo nyingidde bulindo omanyiyo sajja wa scholarship mumaze Zuwera apartment gundi yagiwadde nze ekiwulira katukwebalizeeko munebalizeeko bamuyitani Bruno Francis bazibu mukulu Bruno Francis bazibu webale nnyo webali ddala otutaasizza kubanga abaana baali batudde ku nkatu mukulu Bruno tukwebaza okubanga muganda waffe wamutikkudde omugugu iragenda kayimba ka Hasani Nduga mukama ntikkula omugugu kubanga kyekituufu ebyaddala abaana baali bamuli mu bulago naye ate temujinya nnyo basajja bano bakanyenga kuzaala nga mubawa obuyambi ekyo kirala scholarship kakati ate no Devi amulideko Devi ate kakunnyonnyole mukwano gwange muganda wange bamuwadde scholarship era nze mwebaza abantu abamuwadde namugambye teyeyibaala kubanga scholarship essomero libamuwaddemu bye bakutuma obutumyu by'abaana lindako byawukana negundi full scholarship si full yakwade full yakwade basari bampadde scholarship kitegeeze emalayo akati scholarship uliriza wama uliriza nze kyenjogera mbitegeera naye wakwaye batagiwadde ate baagala okutegeera ate nga bwe batekamu n'omutima omubi ffe twogerayo byayogedde kakiba twagala akyuse ebigambo bye kibula mubuuzizza full scholarship oba kubanga naye mu kuyingira balina ebintu byebabadde baŋŋaye nti bino nyina bikola ki bikola okitegeera era bye nabadde nyina okukola nabikoze eki nabikoze naye mu tayimu yonna bampadde amasomero abiri bampadde ku Elite ne bampadde ku Bright Future era bwe bajja ekiwulira kakati bwe baba bakuwadde ebiseera ebisinga obungi balina bye bagamba nti kolako najjukira abaana balina okugenda South Africa okulambula teweraliikirira kubanga ulira teweraliikirira omanyi lwaki kakati gwe kyeweraliikiridde twagala omanyi muganda waffe yalwawo okutwala abaana mu bintu ate abaana be
ate abaana be bakoze bulungi wamukitegedde muganda waffe babadde mugali awo primary muganda wa kwangu omwana wo nomulaba yatula yakola S4 kati fe abamugamba muganda waffe abaana be yabadde yalwawo kola ki okubatuusaayo ebyo tubimanye ebimu ebyatuukawo ti amasomero ago olumu gakuwa scholarship bwe wayita ebbaana ne bagamba nti scholarship ewe tugijjeewo ng'olwedde bamaze okufuna abaana abagezi kubanga abaana b'oyo baali bagezi abaana b'oyo baafuna 8 oba baali bagezi kaakati ne mugamba teweeyibaala kuba bamanyi okumanya nti kati omwana ayingidde ne bamanyi bagaa kati scholarship zikoze eki ziweddewo ekyo bakikola ng'omaze okuyingira kati ekirina okuyamba mwana kwebeereramu omwana waasigala ng'akola bulungi era bamulekayo ku muterero ogwo gwaki kakunyonyole Faluku era iti bali kummeka si wano kweso bbiri kati we bakuwadde basale bakuwadde fulu talina kyawaayo kati yaza mzazi Faluku anti olabiranga uliriza olabiranga nomanya kika ky'abantu boli nabo bolabanga munno ng'afunye ekintu uliriza olabanga omuntu afunye ekintu n'agamba nti bampadde ekkanzu kakati bagamba nti bakuwadde ekkanzu n'ogamba habagimuwadde batya kati atuse obutagula ngoye kakati omutima angezeza bugeza oba omutima gweyoreseza simu ki oba alaga nti okoze eki olumiddwa Faluku abasajja bano uliriza abasajja bano bengenda okwogerako bebalaze bannayuganda e Boston nti buli kimu kisoboka ku muddugavu oba ku munnayuganda akuli e Boston omwami gwe bayita Kaweesa omwami gwe bayita Simple omwami gwe bayita Sekatawa n'omusajja gwe bayita Moses Yiga abasajja abo bebalaze bannayuganda bonna abali e Boston nti kino kisoboka osobola okukola kirabu naye ng'oli munnayuganda e Boston osobola kino abo mbatumiddeko nnyo Faluku Zuwera apartment uliriza Zuwera apartment eyo eri Bulindo omuntu okwata bintu bino oteeka mu kaveero ba mu nsawo oba ne wotambula nga toyina engoyo osobola otumya wali bw'otuuka weebaka bwebasi nga bw'osasula oba lunaku oba ssaawa oba myezi oba myaka gwe toyina kyotwala security gulugulu era Faluku waliyo abagenzeeyokko ne bawa obujulizi ne bagamba nti Emboozi Mukati temulanga maswabba kubanga abantu bakirabye nti byetulanga bituufu ng'ogenda ku sipiidi esaawa eno ogiraba esaawa eno ogiraba ogiraba amaanyi gaayo eyo ye US Massachusetts omusajja bamuyita Dickens tamukedde yagitise kuva US direct n'aginkwanga ku mukono ne Bruce Nsubuga mutumiddeko nnyo lwaki kibaluma omukulu talina kyalinako kiki kati we twogerera okuleka omumwa anawe olikola obulungi wetu bannange naye ngenda mwebalizaako abamuwadde scholarship naddala ku LIT naye jjukira buli lwa Sunday ne Bright Future naye LIT bonna beeswanno abaana bashopinga buli lwa Sunday bafuluma ababe tebajja sigala munda bambi babeera ne akawunti ku ssomero bagenda ebweru Egypt Dubai South Africa ne balambula abaana tubakotogerezo ziteekewo ewa muswangali naye ng'ekirungi bagenda kukola emikwano emituufu okitegeera so kakati ekyo naye ngenda kutumirako basenga bange babiri bali UK oyo omu bamuyita Betty omulala bamuyita Susan then ne bro wange ali US ali bamuyita Rogers emugamba akalagaane tukyakaliko bulungi nnyo ngenda kutumirako mukulu Shiba we kiba kituufu Shiba wevudde Shiba kalungi bangambye kati bandi agenda kuba ya maje je era bamulabyeko nina ne video gye ndabyeko wakikuba nga lulingo olutandise okusongola luti challenge yakoze kakati bawe omu bangambye abamu kubadde basoberera agenda kukyogera omu mbu ali omu ku baana abali mu gurupu yo ya Segwanga
awo enkomye ali lubuto tali lubuto anti ngambe ekiba kitufu nga ali lubuto kongs tabanga manager si manager mwana omanyi mukwano nnyo gwa gundi ono omukyala azanya comedy naye nesegwanga ayinza okubeera ndowooza ebintu bya Shiba tujja bitu nze njagala kwebaza ebintu byonkoledde abandaba bonna njagala mukitegere mundabye lwa sakozi era sakozi siri kuyisaamu maaso wadde okutyoboola okitegedde bulindako omanyi bwe buzi we tulina naye kirungi abawagizi balinamu credit gye bampa naye weebale nnyo ne muzeeyi ku kamera kubanga okufaanana obulungi muzeeyi naye yafuba jingihu sijja mwogerako amazima amatuufu sisobola naye nga muzeeyi n'omusajja ono sakozi be bankolako ne mundaba eyo era be banyambye nnyo okubanga bantuusa ku mikwano egyo Zwera apartment zisangibwa Bulindo gendayo weebake weeyagale ozuukuke teri kukukonkona ozuukuke sawa z'okola ki z'oyagala njagala okutumirako Julie e California ntumireko Florence e Netherland nembaga abannaye mbaagala nnyo Kakooza naawe mukulu Kakooza nkwagala nnyo oyo nno ali wa Canada njagala okutegeeza sakozi nti abantu Bedmonton tomanyi bulungi kigenda kubeerayo amaaso ku lutimbe mugenda kulaba Misa Kisemakula Medi Nsereko Sebuliba kabe kasinge n'abalala mujja kubanga Edmonton eyo mubalaba nze ekisooka kya byonna njagala okubanza okubanga waliwo abajja okulya ebigambo byabwe mu maaso waliwo omukyala baŋŋambe kufe tetukutumirako bakuyita Mariamu wasindikidde Sophie wa Alien message Mariamu nkutumiddeko nnyo ffe ng'ab'Emboozi Mukati tukutumiddeko ffenna weebale kubanga olaba Emboozi Mukati oba owangalira ludda wantumiddeko senga oli gwe bakyusa omutima ne batamuwa ogw'amawa ntumiddeko bannyinaffe abakola mu kiyumba yonna gye muwangaalira yonna gye muwangaalira mbatumiddeko nnyo tumirirako omukulu General Megadi abeerako omukulu General Megadi y'omukoti abakyasinze okuwa bannayuganda emirimu y'omu bakyasinze okuwa bannayuganda emirimu abava eno ne honorable omu ne honorable naye yakitandiseewo owawano naye yakitandiseewo abannayuganda emirimu nja kutumirako sakozi abantu abalaba Emboozi Mukati yonna waliwo ajja abeera mu Amerika awo naye bamuyita Namwandu Joyce Sentongo nga weemutungo Hiru Kasozi naye agamba Emboozi Mukati mukadde muzeeyi mukadde waliwo omulala asinga oyo bamuyita Namwandu Joyce Sentongo era weemutungo Kasozi waggulu bamumanyi be bamu ku bataka abakolamu naye kati ali mu Amerika eyo yaŋŋambye mbeerako tubeerako ab'omukati so tubatumiddeko mwenna Mama Damali naye tukutumiddeko mwenna baanisha tubatumiddeko ndowooza tutandike naye nga kitalo nnyo ekyajjajjaffe Lwomwa nze nga nze ow'endiga kitalo nnyo naye ate kyannaku ti ate ab'endiga bennyini be baamujja mu bulamu bw'ensi according to police statements so byonna tugenda kuba tubikwatakwatamu LC5 w'ekagadi naye n'atomera abantu ababadde beekalakaasa Mpuuga baamukutte ku nkoona Mpuuga ye yamuleetedde ebizibu Mpuuga kiki Faruku wetubeera mu Emboozi Mukati ebiseera ebisinga obungi tuwa abantu ekifaananyi ekituufu kiyinza okuba si kyekyenkomeredde naye tuba okusinziira ku bwongo waffe kyetusuubira nti kyekituufu mpozi waliwo ebintu bingi ebadde biyitiŋŋana mu NUP nga tulaba olumu n'abadduka nga tewali abagoba nga bwebekubira n'enduulu nga Bedwanika Wanuupu naye abadde akuba enduulu buli wamu naye nga tetulaba amugoba naye era buli muntu abadde avayo nga tugamba nayo naali ku ki naye nga bo olumu bamanyi ekiri munda Mwami Mpuuga ekiwandiiko kyayise mu NUP eggulo obulabadde lwa 5 okusinza ku ssente ze yafuna obukadde 5
nga bazimuwanga akasiimo mbu okola obulungi entesa gye yateesa obulungi mu myaka 2 n'ekitundu. Kiyite service award. Service award ne bamuwayo miliyoni meka? 5. Omusaalo bali bazimuwadde bazimuwa bakazimuwa bazimuwadde mabega kaawo. Kati nga womanyi nti Museveni mukyala mukadde alina muvubuka bwe mutuuka ku pate n'oba amwewaze alina okusitula ne muzinamu. Bwe kiba akulabise nti ddala gwe wuwe. Kakati wamala okukuwa n'obaka ng'agayitako mu ddiiro ng'akulanga. Kakati Mwami Mpuuga bamwayo obukadde bw'ebyo 5 half a billion. Half a billion. Era bwe yamala obutwala ne bagamba nti twazimuwadde lwa kasiimo. Okiwulira ateesezza buki bulungi. Naye ebiseera ebisinga obungi oba tunudde Mwami Museveni tawa busiimo bantu batakolagana naye munda. Takikola. Era gwe buli gw'owulya gwaliga nti awadde minisita Ssebuggwawo bwa minisita aba yakolagana naye dda mwenga temukimanyi. Okiwulira? Kakati Mpuuga n'atuukawo naye twagenze mu kakiiko ka NUP. Yes. Ne bakatuulako abakulu abatwala NUP. Yes. Mwami Mpuuga n'akkiriza nti esente zo zaali makubo makyamu. Nti yazifuna. Era n'agamba yazifuna. Ne bamugamba tetwagala kubeera nga gavumenti ya Mwami Museveni nti ali enguzi ate gwe bayongera mu kifo eky'amaanyi. Gwe mukulu ffe katubeere kyakulabirako lekulira ku bakamishona bw'okola ki? Ku nnyondo oba? Era ne abeetondera nti bannaye mu nsonyiwe nakola nsobi. Okola kyo zikwata okola ki? Okutwala ssente ezo ezitali mitendera mituufu. Bani manyi yali award? Award ng'ani agigaba movement oba parliament? Kakati bwana Faluku ngenda kubulya ekintu kimu ekizibu ekiri wano. Mwami Mpuuga ono mu senior mu byobufuzi. Naye kakati kino tuli ku revolution whatever. Ebiseera ebisinga obungi mu nkyukakyuka eno ey'omuggundu. Revolution yennyini yeeronda omuntu gwereeta. Ayinza n'okuba sisini. Nkugamba ge mazima ge nkugamba. Revolution yennyini yeeronda omuntu gwereeta. Wadde oli senior oba toli senior. Okiwulira? Bw'oba tunuulidde revolution ng'ejja ng'ekyusa ng'eronda omuntu gw'oleeta mu biseera ebyo mu myaka gy'ekinaana Bassemwogere baali ba senior. Baali ba senior nnyo ku Mwami Museveni. Ne revolution ye yalonda Museveni nga gwekola ki? Bampuuga bano bakula omanyi ngenda kubuulira ekizibu kye tuyina mu Uganda. Tuyinamu ekintu ekiri stagnant kifaanana kitya? Ekiri awo tekitambula tekikola. Kakati tuyina political stagnant kibeeraawo nga tebaseetuka. Kati olw'okuba Museveni waggulu yagwayo n'abeerayo. Bampuuga bano baatendekebwa olumu okubeera nga n'abakulembeze abaki? Abalungi. Oba okubeera ba prime minister, okubeera ba vice president, okubeera ba speaker, okubeera ba president bennyini. Kati olw'okuba Museveni afugidde Uganda emyaka 4. Asse n'ebitone ebyali birina okujja olumu nga bifuuke ba president. Bakugeza? Nga Bampuuga. Okiwulira? Nkukagereza awo ba Abedi ba Besigye. Okiwulira? Bangi. Sinza kubamenya ne mbamalayo. Kakati olw'okuba nti abasse kati ne basigaza nga beekuumira bufo bwaffe. Ebifo ebalivuddemu nga babivaamu dda ne balaga n'abalala nti basaanidde Mpuuga waabaawo. Ontegera kye nkugamba. So nga n'ababeerawo baba bakoze eki? Basaanidde. Twakola wano debate lumu. Ne mbaga Ssennyonyi ajja kusobola. Ne baga asobola ki? Olaba akola bubi? Kakati ekyo kye kigwa ku bantu. Kati luli ng'abantu basobola okuba n'endowooza nti Mpuuga butayinza kuvaawo kuba Ssennyonyi tajja kukola ki? So nga najja aba akola ki? Asobolawo. Kakati weevu eno eya revolution bwetuuka ereeta muntu n'ensonga gwerabye. Faluku bwe tuba tugoberera ebyobufuzi nze
nazalibwa mu family ya DP era nenkulanga mpagira ki DP FDC bwe yajja nenda banga yeyina ebirowoozo nze byenkakasa ebirungi ebisobola okutuyisaawo wadde nali mpagira DP nasuka nempagirani FDC revolution fe tugoberera bigendererwa byafana biyina tetugoberera muntu nambe moya kunga ati munupu mulimu abefuula ba senior nayenga kankunyonyola bulungi okitegeere DP nga weeri waliwo kibayita DP block DP block yali ayagala simbira DP eri ekikokolo mawu yonna nagikwata nagitunda mu NRM mawu amalo gitunda mawu mu byobufuzi senior era ke bakozesanga akonti ono senior tagambwako songo ali mubakola ki mu batunda senior yagwereri mu movement okitegera kyenkugamba kakati DP block nesalo okudda mu NUP nga amagazi gayo gonna gagigambe genda kuwamba NUP kubanga bali ba senior songa ateno revolution je tuliko yeronda bulonzi muntu chovola asobola okulondayo wayiswa naye kama nti atono abeere omwogezi nolabanga atafiitinzewo bulungi kubanga abaakoze ekigendera ky'abantu kyebakola ki kyebaagala bano bampuuga olumu bakoze ebyobufuzi naye nga bayina ebigendererwa ebinene byebibabeezaawo nga tebakyuka fe tetuli bo kati balina ekirowoozo kimu bali mu kuvuganya fe tuli mu kujjako mu kulembeze bo bali mu kuvuganya nga bali awo bakumye ebifo byabwe bali ku opposition tebakyuka ate ekigendera kya nupu si kubeera ku opposition butakyuka oyakungamba DP block yonna ekigendera kyabwe kyekyo abamu kusigaza bifo byabwe okiwulira era kakakodyo kabakola ki kebakozesa olwaleero bwe kyatuuse nga omukungu wa NUP ayina okulya enguzi mu parliament nga movement yegimuwa ne bagamba nti mukulu kola ki wumulamu kibe kyakulabirako n'eri mu government eri nti ali enguzi fene wafa akola ki agobwa so nga ate eri ali enguzi bamwongerako kifo nina ulidde mbu bagenda kola omukago bani nani ekijja maaso mpuuga baleeta ekintu baleeta ekintu nga tebanaba kwogera nalaba mu mawulire nga bagamba nti waliwo aba DP be bali mu kugoba mu nupu beeri mu kufulumya ebintu ebize bitambula mpola Mpuuga mpakusooka mwebaze bwaba ya meetings enakkiriza according to the statement naye yenyini nga yakkiriza nti yes kyabaawo kuba bwabadde bagenda kubaawo abakuba nga bamu resign nze nga atakkiriza nga akyawakana tubali lugenda funa nno ate olutalo olulala ku social media n'abantu abeeyawulamu Mpuuga mumuwayiriza simanyi mwagala biki mukola biki muwe bityo kuba eno meeting yatuula May nga 6 kwa 2012 mu gundi mu boardroom ya speaker 2022 kwa savinze emyaka 2 right emyaka 2 mu baweweredde award eyo gundi ne backbencher ne bamuwa milioni 4 commissioner backbenchers bamuwa milioni 4 ono ne bamuwa 5 mu je alimu nenga ate bana abamuteekayo tebagimanyiiko it was a secret one nti ate tiyategera ku meeting yalimu kati ate mu kubeeramu eyo award ya service sente ziri unbudgeted for okitegera so ziva awatali kitegeza is taxpayers money ze bakuwadde nga teziri ku budget eteekeddwa kola ki kufuluma kwezo sente teri classified so Mpuuga ekyo yakitegeera bwe kasaba kugamba nti meeting eri secret kitegeeza already Mpuuga tetwala vunanzibwa immediately alina okukubira bakama abe oba n'ategeesaako omukubbo nti banaye bano bampise mweno meeting the moment omuntu wagamba nti kiri secret just know waliwo atagenda okifulumya akigambe bali immediately akireete ng'olugambo ngenda kuwa ekyokulabirako abaana bawanga information red paper ng'omutwe guba mutuufu nga bode enfu naye nga kyakubye ku headline kituufu naye nga bode enfu ngali wasaiza nokuterayo amatu bwabe baleta ekigambo matooke nakuterayo matooke naye nga kiri kitya kati bwe yagendayo nga bagenda omusa mu myaka 2 nga bano beebuuza mu myaka 2 kye kibakwebaza kyokoze kitegeeza olina ebintu byobadde otuyisizaamu wano bye bakwebaza banne bamubuuza okitegeera kati nze ekyasanyusiza ku Mpuuga nti yavuddeyo n'adi meetinga
okujjawo chaos eyandibaddewo endala gye tubadde tugenda ogendamu mubijjukira bino ebyemasaka biri mu ŋŋambo simanyi biki bayomba beevuma mwagala ono musajja biri mwagala mukola biti mwagala kino okitegeera kati kino kyakaka yes nalabyeko ku muliro ku internet nesigwegwe nabadde nsuubira singa Mpuuga teyakkiriza naye ne bamusaba resigning yalwana nti tufulume parliament singa kibalamasi kitegeera tufulume parliament naye ne bamala ne baddayo later kati ebyo nabyo ndowooza tubizingira omwo yeyo service award gye yakola ki gye yafuna gye baamuwa but the most important thing is taxpayers money. That money is not budgeted for. Yakitegeera because it was a secret meeting. Bagambye atula mu boardroom ya speaker nga no one knows. Or immediately around video yandibadde n'agenda kubanja mu myaka egyebiri gyatuddeyo ebiri kitundu batuddemu eyo meeting wayisewo ebbanga ndowooza mulimu munda kati watuukidde okukkiriza nga Mpuuga n'agamba let me allow kitegeeza ate bano balina ebirala bye badde basobola okujjayo okwewala ebyo erinnya ly'okwonooneka mo yabadde alina okukkiriza yakoze enkola y'abazungu appreciate Mpuuga yakkiriza buli kimu n'agamba goti nga diplomat wabeera erinnya ly'obutonooneka nnyo and him stepping aside kuba ye yali leader of opposition okustepping aside ne bawa gundi ebyo naye abiraba nga let me do yazikozesa bazikuwera mu kaseera nga nabo nga bamanyi olina agakutudde wano nga adi we yebanja neragira so nze I'll applaud Mpuuga for the confidence gye yakozesezza n'atatya kuswala n'agamba let me allow kanzikirize to control some of the damages ezandize mu nuupu n'abantu abeetooloddewo ng'olutalo lusituse. Okay. No story egamba. The meeting was attended by the Speaker, Anita Among, Loop, Mathias Mpuuga, and the Parliament Commissioners, Solomon Siliwanyi, Prosia Kampurira Mbabazi, and Esther Afoyo-Chan. Ne bagamba wano Deputy Speaker, Thomas Tayebwa, Prime Minister Robin Nabanja, Finance Minister Matia Kasaija were absent with the apologies. Tebaliwo ne meeting eri yalimu bali Anita Amongo wa omuntu agamba with the apology meaning yabadde amanyi everything strategy agimanyi buli kimu wafananira already akasati yali wa finance yalina okasayiningako kajje already yali akasayinizeko oyo yaliwo in attendance mu signature ye okitegeera ate nga mwaliyo sajja bamukotte ku Sakozi okusookera ddala nja kusooka kwebaza Dias ti omanyi okwewala bano bagundi bagamba nti kawedde mudda obala ku social media bakawedde mwedda alaba omuntu ayinaga kawedde mwedda n'ogenda mutulira kawedde mudda ategeeza ki otegedde n'osanga lyonga agamba balina erinnya lye bayita simanyani kigozi essaawa yonna kati nkwebaza obutaba bakigozi essaawa yonna kubanga bagamba nti essaawa yonna naye nga tebalina kye bagasse ku ggwanga n'ekintu kye boogererako essaawa yonna nga tebakitegedde naye Sakozi otambudde ensi nnyingi mbadde njagala ogenda otambuleko olwo baba ono simanyi banaakukkiriza ogendeko mu palamenti eyo olabe enkola yaayo tutegeere enkola yaayo obutabeera bakawedde mudda bakigozi tuwa batategedde enkola ya parliament ojja kubefuuka kawedde mudda nga gwe buli ekijja ogamba kawedde mudda naye nga bakuuza kawedde mudda kiki era kawedde mudda eggwanga waje liraga okitegedde kubanga ng'ogjeeko nuupu teyalidde ssente wa nuupu naye osooka n'otunuulira Uganda waje tulaga okitegedde era ne weebuuza nti okugobwa kwa mwami Mpuuga kugasizaawa maama wa Devicom ali e Masaka kuyambirawa omukyala atunda ennyaanya wano ku kkubo kubanga lwaki nedda olina kikola vis-a-vis okulya ssente dina nti nze mbale ensonga yange njagala okulaga ti bannabyabufuzi bw'obatunuulira ensonga ze batembeeta ziba zikwata ku bo ziba zikwata bo nga bantu era ziba zinyize bo nga bo
kubanga kyenkubuuza nti bwe bagoba Mpuuga sukaali gwe batuseera ku mudaala n'akendeera n'otuuza meeting nga gwe mukaayana ku kugoba Mpuuga tumugobye tutya nga bano bali mu meeting bawoza mwana wa Museveni tumuleese tutya fwe mutuulira ennaku oli n'atuuza meeting ne batuula n'ayita banne n'ayita n'abalala ne mutuula nga mwe mugamba Mpuuga tumugobye tutya bali ng'abalala batuuza meeting bagamba omwana wa Museveni ono tumuleese tutya ku ntebe oba okitegeera byawukana bali ku agenda etulemerako bano bali ku agenda eyaabwe eya sente wandiddeko sente waziridde bubi zayiseewa kakati ne tutuyanga ffe bannayuganda tusigala mu mbeera eyo ne tusigala kubeera mu social media ne tufuuka bakaawedde mudda naye nga bw'otunuya kaawedde mudda omubuuza ensonga gy'oyogerako nti kaawedde mudda gy'oyitirako kigozi wa weesigazisa munnayuganda kubanga munnayuganda obuzibu bw'alina mukimanyi bulungi nti bwa mwami ani bwa mwami Museveni mwami Museveni ali mu kukukusa mutabani we amuleete gw'otuuza meeting social media zonna bakaawedde mudda bali ku Mpuuga simanyo naye abamu bajja bitegeera abatabitegeera bajja kuyomba ye ali mu kutuuza wano tukoze tutya bali mu fayiro bakebera enkalala z'abalonzi baliwa NRM bye balimu bakebera nkalala z'abalonzi bali ku ID ffe tutuula eri nga tugamba nti Mpuuga agende bali batuula eri bagamba Museveni ono ayite wano bakaweddemu edda enkeera mwezi mulamba bonna gonna bakigozi bakeera ku ekyo twamulabirawo omanyi Mpuuga omanyi waki nene twebuuza nti waliwo omusajja ambuza ekibuuzo jjo kyabadde kyamakulu naga nti okugobwa kwa Mpuuga kutugattako oba kutwawulako okugatta kwani ku kibiina oba ku bannayuganda kubanga tunoonya okuva mu buwambe obuwambe bwe tukola ki bwe tulimu bwe tunoonya okuvaamu kakati ndaga nambuza ekibuuzo naye mutuvu kyannemye okuddamu kubanga bw'otunira Mpuuga engoba gye baagobyemu Mpuuga yabadde teriimu na bugunjufu anti tosobola kukeera David olwaleero n'omuyita kubanga nze nabigoberedde byonna bulungi nnyo tibaamuyise mwami Jowero yavudde n'awa statement n'agamba baayita mwami ani mwami Mpuuga n'agamba mwami Mpuuga bye tulaba ku social media biri bitya sooka oyogere tulaba walya ssente n'ekibonerezo baakifunye dda baamuyisaawo kubanga meeting yatula lwakusatu bwe yatula ku lwokusatu ne bamuyita ne bamugamba nti olaba nti watulaba ebitingana ku social media walya ssente naye kiri kitya kyeyazzeemu nti bannange essente nazifuna tegedde nazifuna n'agamba era ne bamugamba kubanga ebigambo byadde ne bamugamba kati olina okukola kulekulira nga bo be bamugamba ebigambo bajjowera Ssenyonyi bamusaba nti kakati tulina kulekulira okitegedde naye n'agamba kale obanga mugize nkoze eki ndekulidde ne bwe tuba nga tuli mu lutalo lw'okukyusa eggwanga nga nnamba emu bw'agambye nga ffe tuli mu kwerumaaluma tuli mu kwesojja tuweereza bakaawedde mudda kubeera ku social media wiiki namba babeere nga ku ekyo oluusi mwe muli naba NRM tekirina ffe kyetugattako nnyo nze ndowooza ekyanditukaseeko kwe kumanya ensobi ya nnamba emu bwe tumala ogimanya ne tugitunuulira mu bwegendereza bwe tumala omanya nti nnamba emu ayina kyakoze nnamba emu sookoddeko ebbali onoonyerezebweko kubanga Mpuuga bakugamba nti essente tezaali za mwami Museveni nga bwe bagamba essente za ggwanga era Jowero yakinyonyedde bulungi lwaba nti kakati Museveni yatusirwaza buli kimu tugamba nti n'ebyaffe bibye naye enkola ya Parliament twandisoose ne tubuuza eri etya yateekawo akasiimo ak'okusiima abantu abalina bye bakoze bwe tumala okukimanya tiyakateekawo nti ye
buyagateekawo bakafuna mu mitendera ki okitegedde abalina okukafuna be baani baba bakoze biki ne tuva eyo bwe tumala ne tujja kubanga tolaba sikando y'amabaati yaliwo naye yategeerekeka ne tugamba nti esikando y'amabaati gaali amabaati emitwalo 4 gundi yatwalako 2,000 ono n'atwalako 3,000 gundi n'atwalako gaali gagenda Kalamojja okitegedde na kino twalizoze ne tugamba nti Mpuuga essente ze yalidde zabadde z'abaani zabadde za kuzimba ssomero zabadde zaki kuba bakugamba ni mu paalamenti waliwo sente eziddukanya paalamenti nga paalamenti yo yabyo nga byebyo tebirina mu budget nga gundi bwagambye nenga zamuwa musolo paalamenti eyo esinga okwonoona ssente z'omuwa omusolo ng'ebyo babiteekamu naye nga tetunneetema ndobo nakwekuba kubanga Mpuuga akkiriza gaana waliwo abamwagala wuliriza njagala mubeere nga mumanyi sipiidi Mpuuga kwe bamutambuliza sipiidi kwe batambuliza Mpuuga n'okeera enkya Mpuuga n'omugamba nti Mpuuga Joel Ssenyonyi aveewo vaawo oli Jonyonyi ajje Ssenyonyi n'ajja Ssenyonyi bw'ajja ekyo kiri mu tteeka kubanga myaka 2 omuntu olina okukyusa bw'ajja n'omala n'ogamba nti Mpuuga ayimiriza Kkunga omanyi ebintu bino tulina obyegendereza Nkunga bw'ayimiriza Kkunga efugibwa Mwami Nyanzi muganda waani wa Bobi Wine okida olukiiko lutambula awo era ono yakyogerako alina bwe yakyogerako awo kakati weewuunya n'ogamba Mpuuga ono yagobeddwa lwa ssente ziri oba eno Kkunga gye yayingiramu eya Mwami Nyanzi yamulaba mu liiso okitegedde tutandika okufuna okutegeera okuli extra ne tugamba Speedy Mpuuga azaayo eyanjudde mugajo agamba ne sente zo nakola ki kuba waliwo ekola bbiri nalabako ku Kagabo bamugamba sente zizzeeyo Kagabo bwe bakola ki bwe bamugamba era Kagabo bambi n'ayingira nazo n'abula zakola ki naye Mpuuga kye bamugambye sente ozire anti wuliriza ebibuuzo byabadde 3 ate nze njagala obeere ng'ogoberera bw'onoogoberera ojja kwewala bakawedde mudda okitegedde bakigozi abakuba enduulu nga tezina mugaso tugenda kuba tubawonye tibwomala okutunuulira Mpuuga bamuyise nga bwe nkugambye saawa nzizo mugamba bwamba bamala budde ne bamugamba lekulira bw'oba wazirya pandi mugambye nti Mpuuga enkola ey'obugunjufu Mpuuga sooka oddeko ebbali tukunoonyerezeeko ekyo ekibiina oluusi ne kisigala nga kitambula nga tekiriimu nnyo nkaayana kubanga Dayas agambye naye enkaayana zigenda kola ki kubaawo wakati abana ab'e Masaka tebakyalina mukulembeze ate basigazaani bano badde kati gundi vice president bamumujjako ekyaruupu ne bakimujjako leader of opposition oani aw'e Masaka nze njogera ku ggwanga lyonna wuliriza wadde oyogera tetwakunyeze okitegedde kakati bw'otunulya Mpuuga ne bamugamba nti lekulira Mpuuga n'alekulira essaawa eyo ne bagamba n'ekiwandiiko ku mutimbagano kijjule ensi yonna esome Mpuuga alidde ssente ez'omuwi w'omusolo byonna kwegamba n'obikola ki n'obitekaawo si kikyamu okola ki naye waliwo ekintu kye bayita munnange mutembeyeza ntya naye Kayihura yakuba nnyo abantu emiggo bwe yamala okukuba abantu emiggo n'abonyaabonya abantu nga bamanyi nti gavumenti gyakoleramu akolera Mwami Museveni naye Mwami Museveni nga seyamala okumanya ti ddiiru yange Kayihura agimaze n'amusindika wa eruzira kiriza gaana bannuupu bano balina ekibiina bwe bakituusa kati bali mu kubasindika luzira kakati era bw'otunira ebigenda ku social media bwe tuba byetugenderako bakawedde mudda tuwabalaba olukala bwe basoma abaagala okufuluma aba DP Buloko kubanga bakeera enkya ne bagamba nti Mpuuga Bwanika Omuwanga Kivumbi Nambooze ani bonna ne babasoma nga bagenda okukola ki
nga bagenda okufuluma kakati ebyo nabo bitunuulira n'ogamba naye eggwanga gye liraga nga tuvudde ku kibiina kya nuupu nga nuupu tunaanunulwa bannansi be balina okwenunula tulina kukola tutya kubanga bw'otunuulira okwenunula ojja otambulira ku misingi emiteeketeeke nti omuntu bw'aba alidde enguzi akole ki addeko ebbali bwe bintu ebintu ebitambula toleka muleke n'omukola ki n'ayinaayina anti sakozi ebintu obitunuulira ng'obigenda bituusaawa kubanga nkuwa ekyokulabirako bayisiza miliyoni 10 ez'ababaka zebagenda okuwa era nalabye ejjo ng'omubaka wenowa zaake ng'akyogerako miliyoni 10 okitegedde nga baziyisiza toyina bw'ogenda kuziyiza bintu ebyo nga toli mu buyinza fokasi giteeke mu kukwata obuyinza bw'omala okugjawo okufuna obuyinza okole constitution eyiyo bw'omala ogikola ebyo byonna obyere naye bw'onoogamba nti otandikira eno kuba kulimba bano bamaama baffe abatunda ennyaanya tebalina kye bakifunamu wangi ekisooka kya bina sakozi omanye ebyobufuzi nali sibigenda nnyo era kugenda nga mbigubi olw'ensonga nti byebiriwo era nga namba emu ne mukulu mawe aboogera ebyobufuzi mpuliriza nnyo kubanga nkitwala okuba nti basiniya naye neegendeza nnyo mwami namba emu ebiseera ebisinga ngenda kutematema mu bigambo bye munnange nampa wengwa era ye bisaawa abeera kwetokota twakolako simanyi oba namba emu atwala obudde neetegeeza pulogulamu zo zetukola neyeeraba nti abalimba nti akubagana ebigambo bye twakolako pulogulamu wano ng'awaana Mpuuga nga wali munnabyabufuzi nakulese nteekeddwa okutematema ebigambo kubanga mpuliriza gwe mu byobufuzi oli siniya sakozi naga mwami Mpuuga y'omu ku basiniya mu byobufuzi wano okitegedde bulungi naye essaawa ya leero mwami Mpuuga oluvannyuma lw'okulya ssente afuuse olw'okuba nti mu 86 basemwogere baali basiniya naye baleeta mu 7 nga junior era ng'asobola Mpuuga ekya siniya akivuddeko sakozi ekibuuzo ekisooka mama oba yakitereezezza mwami Mpuuga singa sipiika abamuyisa ateekeddwa okugendayo ateekeddwa okugendayo sente zino kuba omwami wage nti zaadde zakasiimu ani azigaba akaki akagaba sente ezo oba akanuupu akakiiko ako akagaba sente ezo keekaali akatuufu mbuuza kwa misakozi keekaali akatuufu ogaba sente ezo ekyokubiri sakozi nayinawo ka mobile money awo ku mafuta awo omwana wamuwa ebicupuli bya mitwalo aga kati wamuwa ebicupuli nenyiiga eŋŋambe nga mwana ono ateekeddwa okuvaawo kuba tuli mu kuyomba omusajja mukyava gye naga atomugoba kakyobagala babawadde ebicupuli muyigirize omundi ogwokubiri taddemu kumuwa ki naye gwonaaleeta omulala ne bagenda kubimuwa onaabeera ogwa bugobi nenkyuliza nti essaawa yayo ndowooza nti oba baakute mwami Mpuuga mu nsobi nga bba batalina bigendererwa byabwe baadde bamugana osereze walya si ntuufu mwami Mpuuga n'akikkiriza tetugenda kuddamu kubaawo nsobi ndala kukwata ssente zino okikkaanyiza nti ye essaawa ero sakozi watubanga tulwana obukulembeze okukyuka nga jingu wasolobya omukono n'alya 15 n'omugoba n'omulala wanaasobola n'alya ekibiina kigenda kusigala mu baki nze ndowooza tuteekeddwa okutereeza ensobi ezo azirabiddwa bwe tuti kyekigambye nti Mpuuga abanga yakkiriza nti sente nazirya enjala yali empiseemu nga nena mwe kaadi mwamuguzanguze bigambo by'ababaka abanuupu nsobola okuwa obutambi anti nsobola okuwa obutambi nga ababaka ye ayinza okuba nga teyagula naye nsobola okuwa obutambi ababaka abaga nti bagulangule ekyo tukiveeko tumugambe nti Mpuuga toddanga mukukola nsobi bweti ekibiina twagaki tuli ku mulamwa gwe gumu naawe toddanga mukukola nsobi tosobola kuyita muntu omusibye emiguwa omaze okumusiba emiguwa ate oli mu kumukuba
bagenze kuyita mwami Mpuuga nadde na story eyo nga n'ekyokukola bo bakirina oba agenda kwewolereza oba teyeewolereza abantu bakola ki Sakozi twala luli nenkugamba nga tukola program negamba nti ono Mpuuga yatunudde mu luwombo lw'omukulu bingi bice kitwaki nakyogera wano era mukulu nambeemu nagezaho kunfutyanga nakugamba nti ono yakutte ku paasi ey'omuliro bagala okumusokoola kati Sakozi sawa yalo banayefuza obalaba nze sawa kana mami mawa ebintu ebibaluma bibalowoozaako nkulaga ekira kimu mwami nambeemu agambye mbusenyu yakola bulungi munnange bakamulayiza wiiki eno baakoze eki kati byakoze sinakutegera yakalayira bakamuwa woofiisi ekyokubiri oba banaganye ebbendera ku mmotoka ye mwami Ssennyonyi ebbendera yagigobyeko nagamba bendera sijyagalako naye tasobola gaana musaala gugenda kujja kati alaga abantu ekirabibwako amangu awo mula kimulabako okitegedde bulungi naye ekintu ekinajja nga kimukwatako ku ssente ze wano tulina ababaka aba ngenda kulagana sajja Sakozi baba beerumirwa bokka ababaka basatu mwekindi bagiguzeeko sayidi bagiguzeeko sayidi ate nga bali ku kkubo era bali mu kututeeseza naye nga bagenda mu parliament kale tebaali bagagga naye tebaali baavu kitegedde bulungi sente ezo bazijjawa omusaala gwafuna omubaka wa parliament wabanga asobola okugulamu kyenaagula ekifo kya miliyoni 8 asobola okufuna looni babawa sente mmekazi babawola bawa looni nene kakati nze nyina omubaka ano gwemanyi makini nga alina we yagula 8 alina ne we yagula 7 nga alina we yagula 8 alina ne yagula 7 kugere tulina basatu bemmanyi nga makindi bagiri bubi bagitandise kakati Sakozi ababaka ba parliament oba ba nuupu oba ba NRM abayina ebigenderwa byabwe bitini ebigendera by'abantu bitini batono nnyo nze nalabye omubaka zijjo katonyo okuva ku topic omukulu Segiri Sewanyana nga bamubuuza gwe nga tuli mulwadde nga bano n'agamba nti nze nava mu kkomera nasobola okwejjanjaba naye mbadde nga nejjanjaba nga siri mu mawulire naye nakuwako akatambi nga Bobi Wine akomawo nga Sewanyana ali mukuba mazina saakakulaga ng'ali ku dansa azina tuza kwe kujjanjaba kwe yali aliko kwadde ategeeza kitegedde bulungi kakati mwami Ssennyonyi n'ekibiina kya nuupu kino kibakoze si kyekituufu wabanga ebigenderwa byabwe batugamba si kyekituufu okusinziira ku kibiina kyazimbibwa ku misingi egitali gya bulyake nti era we bakwatira mu nguzi otulabyeko nga bwe tunaabeera n'amateeka mu kati ne tugamba nti Deviko wosika ssente mu bantu omulundi ogusooka ne tukwata ogwokubiri Sakozi twakubuuzizza mwami Mpuuga bakamukwatira enguzi gye baabadde enguzi gye baamuwadde wuliriza enguzi bw'ogamba nti baakuwadde enguzi oyina okulaga tibakuwadde enguzi okole kino bakuwadde enguzi obakolere kino oba ekitegedde enguzi eno gye baakuwa baali bakugamba omusango guno oguzibiikirize yenguzi bw'omaliriza nojja n'ogamba nti kakati olaba enguzi wagirya kakati bwe tuba twagala kutereeza ggwanga na kutambula sooka ogambe nti mwami gundi wali emakindi wooguze oba mwami gundi eri esembabule apartment z'ositula kubanga abantu bajja kuvaayo amazima ga Katonda gye bujja bajja kuvaayo obagambe nti apartment zino z'esitula n'obusaala gw'ofuna nga tebimakinga olwo ogoba enguzi ne bwaba kaliswaliso wa gavumenti bamuwulira alaba biki talaba bizimbe by'abantu n'alaba emmotoka ze muvuga n'akola ki n'agamba ezo ssente zaali zaki zanguzi okusinziira ku musaala gw'ofuna ssente zino tuswakola bwe tuba twagala okutereeza nga bwe wagamba ku mulundi guli nga twogera ku batereeza ebitongole titetulondamu bulonzi tuviire ddala ku nnono
David kwa mwabada inachayogera ekintu tigo wasanga nga Nuupu wajja mu kibiina ky'ebyobufuzi n'osanga nga Rope leader of opposition bamuwe milioni 6 oba 8 oba 3 kuwagamba nti leader of opposition waffe yetajja kuba bwatyo wadde ziri mu constitution kwangera omuntu ajjaga nti ekyo kiri mu constitution kyegambe na kino bandimaze kunoonyereza enkola ey'obugunjufu osooka kumanya tosooka kumanya nti era ono yakubuuza nagamba olukiiko olwo baani abalina odutuulako kyova gamba kugambye tituyamba ogende mu paalamenti eyo gibeerengamu twewala okuba bakaliggweramu eyo bakawedde mudda onoonyereze nti sente kubanga obugamba omuntu alidde enguzi 7 yamuwadde enguzi lambika ti enguzi gye yamuwadde abaana baffe balemere mu kkomera era bwino tukola ki enguzi gye bamuwadde akole kino na kino ya milioni 5 batulimba akosika siimo ne parliament webanga yateekawo okakasimu nga parliament yakene cyane egamba nti buli mubaka afa bamutwala mu parliament kumusima mirimu gyakoze eki gyakoze parliament bamutwala eberu bakoleki bamujjanjabe ebyo na parliament yabiteekawo bitwala sente zaki za muwamusolo ebyo byonna bisooke bigogolwe Faluku olaba ebyobufuzi bino nengeri gye bitambulamu abantu kakati abantu abasinga obungi bayina endowooza eya Museveni eyakwata mu bwongo nti oli olw'okuba siniya ne bwabba oba n'akola ekintu ekimenya amateeka asigale olwa siniya bwe ontegera kye nkugamba Abedi Bwanika yesimba emirundi egyo nga yakola n'ekibiina nga presidential candidate awulira kye nkugamba abantu ebigendera bya Abedi Bwanika tebaabirabamu mpaka Abedi Bwanika bwe yalaba ng'abantu ebigendererwa byabwe babirabye eno ku muntu eyakamala emyaka 4 mu byobufuzi okiwulira kye nkugamba bwe yadduka najja eno ayina okugondera amateeka g'ekibiina nga bwe gakola ki totubuulira Abedi Bwanika n'okera ku makyano okwata buzeno olga nti ffe tuli basindi atuteekateeka baani obwedda bulijjo atuwaana nti babateekateeka mukulya enguzi bulijjo agamba nti Mpuuga omanyi ebbanga litumuteekeddeteekedde mukulya enguzi kubanga ssente Mpuuga yakkiriza nti kituufu bazimuwanga siza mu maki siza mu mateeka nazimeketa okiwulira kye nkugamba olwaleero ngenda babuulira omuntu ekkuba erigenda mu kuzikirira gazi kuba n'abalirimu bangi naye erigenda mu bwakabaka bwa Katonda funda kuba n'abalira bayira lw'amaanyi bino ebintu tukyabiraba nnyo era nga bajjewo Mpuuga nga bamawa bagamba nze nalabeko ku TVM nga Mpuuga afunye 5 bamulangiridde omu ng'agamba nti kale ffe tukoledde movement abalwadde bana NUP 5 olwaleero akedde n'agamba wawulidde nti bamuwummuza laga senga President Museveni anyamba n'amuwa bwa minisita owulira kye nkugamba lwaki ebiseera ebisinga obungi Mpuuga bw'atuuka tayimu nga atali akoze ekikyamu ku NUP bino ebintu byatandika dda byagwa mu DP nga bawoza mawusiniya tajja gobwako mpaka we yayingira eri ne bigana mu FDC nga bawoza amuliyati ne nadala mafabi basiniya mu byobufuzi mpaka we bagwera eri nga ne sente bazikoze eki jukira ne mu FDC baziteekayo bazirya dda zawuddemu n'ekibiina lwaki mulinda zawulemu ekibiina mu NUP nga bazirabye bukyali nga baga nti mwali muwummuza mu FDC batamuwummuza bamaliza kimu kiri Katonge kyakisigadde wa FDC sente zezaba ku sente zenyini ezifaananga ezo bamaliza kimu kisigadde Katonge kirakiriwa najja nankumbi okiwulira Mau bamaliriza movement gundi DP agikutte agisonsose movement yonna kyenkana Nuupu yokwegamba okiwulira Nuupu eraba ensonga eno ng'etandise okujjirira bagigema bukyali kubanga bano ababufuzi abazannya empiki zino abaziseetula be baligiya bannandala mafaabi toyinza muwa gaapu sigalaawo ajja kitwala nga kya bulijjo n'abali bakirabireko bagambe ne we tuli enguzi basigalawo n'akakiiko tekana kye kankola ffe olwaleero mu kuwagira bano bagamba napawengwa nze mpagira birowoozo bya muntu siwagira muntu era Bobi Wine wakera ku makyanga tali ku birowoozo byange era naye muvaako senga ndaba ali ku birowoozo byange binjagala okutuusa ffe abantu tulina kye twagala okutuusa twagala kujjako n'akyemalira ku bukulembeze
okiwulira kakati ate bano bamwami mawa babaagala mulemezaawo nga besigaliza bifo byabwe mumukwate empola tumukwate empola omanyi lwaki eno gavumenti abantu bawe babbi nnyo babazimbira ku mulembe omubbi mbuyeekera nga babba bintu by'abantu kakati omulembe gwe babazimbirako bagenza otuuka nga tekyasaba bagambako ne babaleka ne kifuuka ekirwadde kakati ffe twagala tubalage nti kino kisoboka twasooka ne tubalaga nti sini yakyuka okuba ku leader opposition ne muteekako gwe mulaba mbu junior naye ng'asobola okukola be bantu twabalaga nti omuntu okuwangala embeewufuzi si kukola ekibiina ne tuleeta Bobi Wine najjaawo n'akulembera akola bubi abantu manyi g'abantu okiwulira kakati nupu kyekola kyekituufu ku nsi etambulira ku musingi ogw'okutereza eggwanga era avaawo tumuteeke wabbali naye kakati bw'otuuka ku tayimu nga ono omusajja Lubega Mukaaku ng'ebirowoozo byabwe ebyebyera just bakola bubiina baabwe nti bwebusobola okufutubbala abantu ebirowoozo abo baabijjawo bali ku birowoozo bira abantu bali ku birowoozo tukola tutya ekibiina ekiteeredde nga kyakulabirako nga kisobola n'okukola enkyukakyuka okujjako omukulembeze so okusigaza ebifo by'opposition nambe mwalina ekirowoozo ekigamba nti gavumenti ya NRM yalemererwa okutema amatabi g'abantu abazze balyanga enguzi naye galema ogawa bwagula kati ne beesanga mu koona ng'abantu abo tebakyasobola bakola ki enguzi negenda mu maaso nuupu weebiraba ebyo negamba ettabi lino ne weriba katuliteme tufune eddala tugende mu maaso kikyamu nambemu byayogera bituufu olumu olw'okwagala okukakasa naye bwe tudda mu reality nekyayogera kati ng'ekya Museveni abantu be yatandika nabo mu nsiko takyabalina era be yagera yalinda n'amala atuusa yalinda olutabaalo ne lutuuka abala bonna ne bafulumira awo nga yakola ki nga yakajja bafulumira abo n'abamu tebamanyako mayitire oba kitegedde n'amanya nti kayiira ono gye tulaga gundi ono gye tulaga baani bano gye tulaga n'afuna ligimu empya naye ng'amaze funa buki bukulembeze nga balina we bamuyisizza oba kitegedde wano tube osobeera ne kamera eno nga nfu naye erina weesooka n'ekuyisa nekuyamba bwe mala okuyisaawo n'ogamba nti kakati eno kamera ngitadde oba okitegedde osooka somoka mu budde buno nga tukyali mu mbeera y'okugamba tutonoonya kununula ggwanga kubanga aleese ekye-FDC ate ne mwewuunya FDC sente ze zaagitematema naye bwe bamala oteekayo sente ne bagenda mu mawulire nabano kye bakoze ate nambemu yagamba mbu tebifaanagana FDC bamala ofuna sente bagenda mu mawulire bwe bagenda mu mawulire ensonga tebazikwata kintu kikulu era wawulira nga mulimu abagamba nze kabampaana ebiki bwe bagenda mu mawulire ekibiina we kyatandika okukola ki era ojjukira yali muntu omu yali na gundi ono Ssemujjuŋŋanda olukiiko lwali wali ensambya n'agenda n'agamba bannandala baalidde ki baalidde sente ekibiina ne kikola ki yennyini yawadde obujulizi nabano bwe bamaze olaba nti gundi afunye sente Mpuuga bagenze mu mawulire ne bateeka ku mutimbagano kakati gwe njagala ondabe ombuulire ebibiina byonna byakumenyedde nti babiyingizaamu sente bwe bayingizaamu sente ne bisigala nga weebiri oba byasaanawo ebibiina byakola ki byasaanawo nuupu wamala ogiyingizaamu sente teryakkiririza mu Mpuuga kulya sente naye bw'aba alidde sente oba omulala yenna tukikutte tutya Kagabo bwe yakeera enkya yakwata sente tugamba nti azizizaayo n'ayenjera nazo ku paalamenti twamulabye yeegasse waani wa Museveni wa Muhoozi nti be bamu ebimenyaamenya ebibiina oyina birengerera wala oba kitegedda sakoza abantu babeera n'abakyala kankuza okumpi naye naatuna omukyala oyo n'agamba naye omukyala oyo we mugobera mu budde buno nja mugoba ku lwa mukaaga sijja mugoba kati n'agamba naye kino bwenkigoba kino abaana tebannakula kino tekinakula n'afuna okulowooza kuli okutali
kwa bakali gweramu eyo kakati ebibiina by'obufuzi byonna bimenyemenyerwa ssente kyenagambe nti omuntu omukulu mu bulamu ayina kuba mwami Museveni. Mwami Museveni wootoomugjeewo kugambe waliwo ne miliyoni 10 ezaayita era miliyoni 10 ezaayita gundi yali tazimanyi ani Bobi Wine bali tazimanyi ono gwe bakalonda mu finance omupya kwe kujja n'abagamba bannange tulina eri kye tuyisiza mu kakiiko bulumbaka bagenda mu miliyoni mmeka 10 kati ezo ogenda ziziyiza otya ti ebintu ebimu ebiba bizze nze ŋŋamba teri awagira Mpuuga kulya ssente naye tuvune enkwata gye tukola ki gye tubikwatamu okitegedde so tuleme kufaanana bano bakigozi essaawa yonna kati oli yaganye ekifo naye kati okimanyi nti ajjako era enkya asooka era enkya nakkiriza oba bamuwadde ekifo nakikkiriza olw'obusungu eno mungobye kwakkiriza bamugoba twogere amazima bamugoba ate tebakulimba nti Mpuuga kino ekyamutuuseeko tewaliyo bantu bakiraba bubi nabo gye bali ne bwe baba mu nuupu naye nga bambi tebasobola kwogera bagamba neyandyegasse ku nuupu oluusi ekintu kitambule atunuulira enkola n'agamba naye enkola eno nga si ye nombulukufu anti okugoba okuwummuza Mpuuga kyavuddewa kiregeeza Mpuuga yeyasoose kyatandikidde we kukwata ssente teri agambye nti bandi mugobye sakozi saagala ogambe nti ekyokuwummuza Mpuuga bakoze kikyamu oba okulya ssente Mpuuga naye nze kugamba enkola gye bakuttemu ekintu ky'okumummuza yeetaabadde ennuŋŋamu kwolondoolera na bino ebirala n'ogamba sooka omanye ssente ze yalidde ze mugamba tizanguzi mugambe nti enguzi wagirya ya miliyoni 2 oyiseewo kino yeeba enguzi bekuwe miliyoni 2 zaali zagenda eri wakola kino ne maana ugamba palamenti gigendemu ogibuuze eyina enkola yaayo ey'okusiima kati abanaasiima tugenda bagobanga bugobi tusooke tumanye tyena enguzi ddala yabadde ntuufu dakika 3 wakamugoba n'oteeka ekintu ku mutimbagano ate nga yabadde mu buvuyo n'ennyanzi oba kitegedde kati otandika okugatta ebintu okulowooleza ku peegi emu si kirungi n'ogamba nti nze nina kulowooleza ku peegi emu olina okubala byonna n'ogamba naye bino ebitambula bigenda tutwalawa era nambemu ansanyudde nnyo bw'agambye nti ssente zaayuzaamu aki FDC naye ng'okugiyuzaamu baamala genda mawulire ne beesajjula kyenjagala okumanya oba okubuuza omanyi nti mwami Mpuuga yalina abagoberezi amukkiririzaamu nga ye abalina essaawa yo singa omuterawo embeera n'omuleka ng'ali awo omaze okumuggyako eyitibwa ebibadde wamuwa omaze n'okumuswaza nga waalidde ssente mwami Museveni singa ajja n'amuvuba n'amutwala Mpuuga wagenda omunenya wagamba oyagala ayambeko Ssennyonyi nga gwe mwennyini mu bigambo wagamba ono engeri era ne Ssennyonyi n'agamba ndi mwetegefu mwami Mpuuga ono abeere nga nnyambako kakati sakozi mwami Museveni mwami Museveni olina bw'omanya abali enguzi mu kibiina kya mwami Museveni aba NRM olina bw'omanyi oba mu abantu wonna movement yebagoba oba ebasigaza kakati essaawa ya lero nti mmanyi waliwo tubeera mu kamera waliwo n'ebigo byeteekeddwa okuba nga tetubiyisaawo olw'okuba okutunduzaamu kamera ekyo nja kigamba muganda wange nabwayina ne statement gyakoze mu gavumenti ya mwami Museveni azimbwa ku musingi olwokuba bajja babba ebintu by'abantu ekyo kasito kirinako obujulizi naye sakozi wetubeera nze naawe gumanyi wakyogera noga nti wendya ssente omulundi ogusooka n'ogwokubiri kitegeeza ogusooka guno oteekeddwa okuweebwa chance nga mwami Mpuuga kiyaguddeko nze gwe mbadde mmanyi siina mulala gwe mmanyi guno gwe gusoose kubanga aba nuupu singa alina ssente aziyala nazo bazireese naye sakozi nakugaba wano luli ekirwanya abantu bano kiri mu byanfuna ebiruubiirwa bye ku bannayuganda okubituukiriza batono nnyo ababirina wano no byanfuna bye bibatta okitegedde bulungi okutandikira ku mwami Joro Ssennyonyi noono n'omukulu Nyanzi olwo byanfuna bye bakola ki
ono mukulu Mpuuga ayina we yateeka ekigere n'ayambala engatto nga siiye okyalo bakyamusokola n'ebirala bingi era nga buli anavayo kuba nga akoze ensobi tugamba tukyakwatagana ye era agenda kubasina Muteesa mulungi era agenda kubasina siniya nenze ndowooza nti sakozi ebintu ebikolebwa mu kibiina kati ng'ebintu ng'ebyo ndowooza nti ekibiina kyanditudde awatali na kamera ne basolovinga ensonga zino nti mwami Mpuuga nga mukulu Ssenyonyi we yamuyise ne batuula kwanseba nupo ina wetuula we bateeseza ensonga zaabwe era bandigenza okujja mu mawulire nga bagamba nange twatulako ne mukulu Mpuuga mu bbanga ne weriti tuze tutesagana naye aganye tusazeewo kati ne tukoze eki tumutadde twatulako ebintu bingi mutamanyi eby'omunda naye mwami Mpuuga yagenza okujja ng'ekibiina olwedde kyatudde dda ne kimusalira ne kimugenda omukolera nga naye alina kukkiriza naye ndowooza tutunuulire enkwata ssente zino kintu kino kivaawa kuba Mpuuga si muntu alina mulaba ng'omuntu ali professional okwata enguzi ye $5,000,000 kivaawa mukugu kwata enguzi ye million nedda ekisookera ddala nze newe nalibadde Mpuuga in the first place erinnya lye baatuuma ssente ze baamuwa it was a word service nga bakusiima bazimuwa one ekyokubiri zino ssente bakugamba teziri mu mateeka but ziri under parliament meaning tezivaawa the only mistake Mpuuga gye yakola not to inform gyava oluvannyuma lw'okulaba nga mu kakiiko ali muki bwannamunigina but nedda nga banominati nze nga kisinziira waba vision yezitegese njigamba waba si kisinziira Emma tomugamba nange I can bet beyond my doubt nti Mpuuga alina bye yagambako nga bamaze omutwala kati naye nga tagambye bakulu I can bet nga naye wogambye Emma nsobola omugamba kuba yakola ki ye immediate wange naye sobola genda ne ngamba omukulu Doni Wanyama for what immediate supervisor wa Mpuuga yani kati nanti kyenkugambire sente zino zikwata erinnya lyokka tugende mpola kiri bwe kiti myaka 2 n'ekitundu kuwadde ng'olwedde obadde mu parliament etoza mwena mugamba Mpuuga mugezi Mpuuga mumuwana Mpuuga ayogedde bwati Mpuuga akoze bino kati ezo sente zali zimujjamu kumpaana gye mwalimu actually nze esente ezo okuba tino is taxpayers money but nga singuzi enguzi fena tugimanyiwa na Uganda oba ogiyidde ebevudde wani okitegeera but this is money bakugambye abaatula mu kakiiko it's all kagundi ekituufu anti kati ezo zino sente zavuddeko ku bintu ebirala ebiri emabega ffe bye tutamanyi zetwafrontinze immediate supervisor wa Mpuuga emyaka 2 n'ekitundu ani Mpuuga immediate supervisor mu kibiina emyaka 2 n'ekitundu mbuzi ono nga tanagenda ku ekyo okkiriza nti Mpuuga abadde ateesa bulungi mu parliament okkiriza nti Mpuuga mugezi Mpuuga mugezi ebbanga lyabadde akola mu parliament mubadde mumuwaana nti ateesa bulungi ze sente ze bamuwa yerinnya lye bakola uliriza kakati uliriza mu mateeka ga parliament Mpuuga munnamateeka okiwulira era amanyi sente zisobola okutwalibwa nga ziri mateeka eza parliament era tebazigabira mu nkukutu ulira tebazigabira mu nkukutu bazigaba ng'ensi yonna ekimanyi mu lujjudde oba agenda wakana agenda kuwakana uliriza esente za parliament Mpuuga munnamateeka esente za parliament ezirina okufunibwa tebazigabira mu nkukutu kanku ekyokulabirako Kagabo yazaayo ko sente ze babawa miliyoni bagalyana nga zanguzi kuba tezaali mu mateeka ulira after receiving nazaayo nga zanguzi bwe yazizaayo bamukanga nti wafunye eki nguzi naye nga te parliament yazikoze eki yazifuna muki mu nguzi kati olwaliro mwami Mpuuga bwe yatwala sente zino oba bazikoze ebijolobero bityanga bazimuwa naye ulira abazimuwadde Tayebwa Amongo Prime Minister
be bali balina okubeera mu luki nga Mpuuga ogu yalina okukola ki wuliriza nga Mpuuga omu yalina okukola ki era Mpuuga bwe yagendayo sentence yakazifuna yatwala kyoja mu mirooche okiwulira movement yamaze ganti twamuwa n'ebitaano ye yamukubidde enduulu era nenakkiriza nti sente ze yafuna tewali tteeka mwe yazikola ki mwe yazifunira tewali tteeka mwe yazifunira mpozi nga tewawuliza ssenyonyi ndowooza tugende ku kirala naye mawa kye nawulidde nti baagala tandika mukago kuba nawulidde ne gundi ayagala kwitinga FDC musajja wa Mono Semujju ayagala kudduka mu FDC oli Bwanika agamba nti Nuupu abooluganda bajjudde mu kintu ekintu kyagala faanagana kyenalemu bayinza okukola ekyabwe kati waliwo ndowooza ekintu ekijja mu maaso abo bannayuganda kye bannatandikira naye tujja kigendamu nga kituuse tugende ku mukulu w'ekika ky'endiga omukulu w'ekika ky'endiga kibi nnyo nti yakubiddwa amasasi naye Faruuku nga tuli mu nsi nga abantu baggwamu ensa kubanga amazima ga Katonda kati ennaku zino obulwa ani asse ani ateekeddwa okutta ani alina okuba n'emmundu ani atateekeddwa okuba nayo kubanga abantu abazze bafa nga babakuba masasi bikomaawo bwe bimala okukomaawo ne bawaayo eddakiika nga 3 social media n'ekibaako bakaligweramu eyo ogeraba nga bakubayo muki omulala naye nga ne gwe baali bakubye yasooka nti kirumira ne tuzzaako simanyi kiggundu ne tujja mu baani nga lipoota yonna tewali yali ekoze eki erabise kubanga gavumenti emanyi bulungi nti eyo emmundu agiina yemawa naye gavumenti ogera nolaba nga bagamba nti kyetwekoze Kongo twasesebudde bali twasesebudde twabamazeewo pulezidenti n'aleeta n'abaana be baawamba ADF be yawamba n'abaleeta n'ewuwe maka ne bamunyumiza sitoole batandika batya okugenda babajjawa ne tulaba nti ADF ekola ki ekola lwaki ebintu nga bino eby'abantu abakubwa amasasi tebirondoolwa ne bituuka ku nzikiza ne tugamba nti ono yakuba ono ye yatta ono naye ng'ekyo kwe kiva okuba nti tebirondoolwa bantu buteefiirayo na gavumenti kukkiriza buli muntu n'aba nako kubanga buli muntu akalina amazima amatuufu abasinga buli muntu akalina ate buli akalina tebamanya oba kaavaawo oba yakafuna atya n'ebitongole bino ebyokwerinda bino bw'ogenda n'obitunuulira ennyo byaleeta obuzibu nti nabyo birina ki emmundu naye ng'ensobi njala okutegeeza abaana SACCOS eviira ddala gavumenti yawandiika abantu bano ne babayita ba crime preventer crime preventer bakola mu biseera bya kalulu ebya mwami Kayihura bwe bakeera enkya ne bagamba abo tubawummuzza bwe babawummuza tetwamanya wa gye bakola ki bali eyo bazimanyi nga bwagikwatako namba emu gwawana n'oba gwe bakala n'ebyettaka oba amuteeseza obubi ku Emboozi Mukati tekimugaana mubalula kubanga ye yava mu bwa poliisi ng'atendekeddwa bamutendese nga mujaasi abava mu LDU bali luddawa ogenda batuliranga ebyo bali mu bantu kati bwagifuna okubalula talina ddakiika kubanga agimanyi oba kitegede kati gavumenti ekintu kyagiralukako emmundu ne zigenda mu bantu abawala mawa nabo ne bazikozesa ku lwabwe n'aba gavumenti ne bajja kati akatogo ne kakola ki ne kabeeraawo kyova olaba ndi kati okubalula tekutwala ddakiika kubanga omwami oyo banne ate nawulidde n'ennaku ti omwami oyo yali atambula ng'avuga emmotoka ye abasajja ne bamuyitako ng'emmundu agitadde mu kivugundi omwana we n'amubuuza naga yiri daddi akati jajja abantu abasecurity emmundu bazitambuliza mu nsawo omusajja yennyina addamu naga nti kye bakola kikyamu boda neekola ki neeyitawo bo ne basigala nga bavuga olwatuuka mu maaso ne babagira bati ngabo yennyini bagirabye ne babagira bati era n'agamba ayi Mukama Katonda
ne babasalako n'ebyo ebintu bikyatambula nnyo singa gavumenti tekyuke gavumenti ebintu ekkirize byagiralukako buli kimu kyagiralukako kitalo nnyo ekyamukadde waffe oyo okuba nti yatuvudde ku maaso manyifu yatwava eri Mukama Katonda gye tugenda okudda naye ekikulu ofudde otya sakozi nawuliddeko oluvuvu mbu omu abadde yabawasene mbamukutte badde ngolo gayitingana mbu abaddira mukyala nabiddeko jjaawo ekosove nadeko jekosove nagamba bamukutte yabadde mukyala mbu yabawe $5,000,000 mbu ng'omanya ebibozibozi by'okutya biyinza okuba nti yadde bituufu era baali babawako $10,000,000 naye sakozi nze olunaku lumu nalabako omuvubuka alien skin era alina conference y'amawulire ewuwe nendabako omuvubuka yajja nga alina pistol 2 nga yetimbye pistol 2 ninga kati ayambadde ka t-shirt kamukutte emu eri wano endala eri wano ningamba engeri sizimanyi sikakasa nalaba pistol kuba ne jingu alina kaayina oba nako katuufu simanyi naye sakozi wano security ya Uganda abantu bayine emmundu oba ndowooza nga woyinza okugamba nti boda boda olunaku lumu twaliko climax awo omusajja n'agamba mubyeko essimu ye oyafuluma munda kati babawusa bali bakyamunnyonnyola naga ngenze kuleeta mundu kabawusa bamugamba katuyite omuntu abeera ku kamera tulabe naga katete mundu kati nga nzimanyi byakusaaga nagenda mu motoka n'aleeta emmundu era lyakatuuka n'alikubirawo mu bbanga bwepwa njagala simu yange babawusa namugamba twakugambye katuyite omuntu abeera ku kamera tulabe niye kakati kyolesa ekyemmundu kino naye tukyali awo patulo nejja patulo yaja yamuggyako emmundu ye neemulekawo n'asigalawo awo abaga ndowooza ajja kgenda enkya ajja emmundu ye sakozi wano abantu baggirayo emmundu mu kkubo ogenda okulaba oli ayingidde ensiko andi sakozi emmundu wano mu Uganda kati bya bulijjo si bye biri bye bagambanga eby'eddambu omuntu yabanga n'emmundu ng'atiibwa wano emmundu bya bulijjo osanga wa trafiki ng'ayina emmundu neebuuza wa trafiki emmundu yaki ng'ayina pistol agyetimbye ate wali abavubuka abato akuba ekikalu olwo omuvubuka yali mu kawunda awo aba ava eri akkirira ng'ayambuka olwo wakadaana akajja kati ng'omanya abavubuka baga sijja kuva ddayo siddayo omuvubuka n'afuluma kawundu ng'emu eri wano endala eri wano ayina ekyambe kati niŋŋamba kaakati kati ekizibu kyonna ekiriwo sakozi nti nze ndowooza gavumenti emmundu zino ezimanyi kubanga abantu tebagulangule era nga bwakedde kuba ne bagaa nti kati Kyagulanyi era agenda kuyitako mu ttawuni oyinza okukola ekika ky'emmundu ekifuutukayo naye ekyamukisa mulungi nti kubano omu yakwatiddwa mulamu katusaba aleke kufiira mu ddwaliro era bamukwate bulungi mukuuta nnabwa omu yafa awe twali amugobe yeetaaga na kwokya tusabe ono bamujjanjabe bulungi wamala okuwona ayogere banne abalala naye sakozi abantu bakyafa bangi tukyafa actually mu bintu ebitalina makulu naye gavumenti ate ekyemusa nti gavumenti wali muntu afa ne bagane kati ku gundi eyafa tukoze ripooti kati yoono olwo nawulirako lumu omukulu enanga mbwakizuire musanyi pisite yatta gundi amasasi manyira ge gamu ge gakubye ne gundi Faruku mu Uganda ebibuuzo bingi wadde nga ansa ntono kibi nnyo ekyokufiirwa omukulu wa Kasolya kibi ddala kubanga omukulu wa Kasolya oyo abadde ayina tuwa gyakola ng'agenda ayita mu b'emituba mu b'amasiga mu baaki ng'agenda akumaakuma abantu ng'ababuulira n'obulungi bw'ennono kale era gwe mulimu gwe yabadde avaako okutuuka okufa naye Faruku tuyina ebibuuzo bingi mu kufa kw'abantu olumu bye tuba twagala tunnyonnyoleko okusingako awo baakakuba amasasi ono
tebana bana tusa mulambo go basse mu ddwaliro owa police n'ayogera amanya gaabwe gonna okitagede bulungi bakakuba amasasi ono n'omulambo go basseeko abantu tebana gutuusa mu ddwaliro owa police n'ayogera amanya gaabwe gonna enanga nze namulebeko ng'agamba babadde basatu ate ono yabakutte ku piki ng'agamba babadde bameka babiri ate nanga yayinza okubagoberera kamera nekimbuzabuza babadde basatu babadde babiri kakati ekyo saakitegedde bulungi kakati bwe kyavudde awo amanya ne bagatuwa gonna lumu ani fenna getumanyi serunkuuma getumanyi gonna nti gaaki gandiga naye eyafudde bamuziise mu famire ki aliwa gwe basse wa famire ki ey'abendiga ontegera kyenkugamba eyasse abantu gwe batayiza ne batta wa famire ki ey'abendiga era bano abasigaddewo balumu n'abalala ba famire ki ez'abendiga batulage ne kugundizanira ID zayo nazo baziwanike ku mutimbagano. Yes. Nerayiniza abantu bino ebintu gwe biroholeze wala. Okiwulira kubanga wano wabadde wakakuku wakati w'abendiga abakayana. Nga kiyamba n'omutemu okuyitawo. N'okutuma mangu ne batuma bulijjo bagambe mundu ekozesebwa yemu ku bafu ab'enjawulo. Tugenze okuzuula wano nga ye yakuba gundi. Eno twagirabye. Ye yakuba kaani kubanga eno nayo bagibasuuziza anti twagirabye ye yakuba kaani kamera tezifollowinze ndowooza mulambo kakati kamera obutafollowinga mulambo guli nakyo kibi nnyo kuba twagala tumanye nti omuntu ono yafudde yazaalibwa mu famire ya Sekakozi ejjalamba. Okay. Okitegera kyenkugamba ne tugamba abo bandiga kituufu ne ku kyalo kuno amanyiddwa mwana wa gundi ye yakubye omutaka wa Kasolya babada sika chapati ku kyalo okwo musisi wa chapati nera bamanyi ku kyalo okwo n'erinnya lye ani asika chapati waliwo gwe balaze mbuze ndinda kumbuzanga falak ani adasika chapati eyase omukumbatemu okimanyi nti nno okwata babadde ne mundu nene eye mundu wogenda n'osoma ku internet okugikwata olina okuba nga oli trained kuba it has a force tosobola kumala gagikwata bano abaana basiika chapati akera kuba tasobola mala gakwata mundu anti onagambe waliwo abaliko mu prevent kati Faruku abali mu crime preventers omanje bali be basiika chapati kati era tebanatuwako kiwandiko nti yali wa crime preventer era bandikifulumiza nti be bamu batugambe kimu nti yali wandiga omulimu gwa police kakati ekyo ne kiggwa kati Faruku mukutta abakulu b'ebusolya omanyi ngenda kubuulira Uganda etambula nagezesa ebintu ebimu bagenda babigezesa nga babibuukako kugenda ku step endala bwe tukola kino kyekibaawo bwe balaba nga tewali kibaawo ne bagenda ku step ekola ki eddako kati olwaleero basse omukulu wa Kasolya nga bamulumbye baganda bandiga era amanya gafulumiddewo naye enkya Faruku bagenda kulumbayo omuntu omulala okiwulira nga kino tukikuterayitira era nga tukitwala bwetu otegera kyenkugamba kulwokuba abassi balabiddwako nga batta ne batambula ne bakola ki ne bagenda kakati mu kugenda okwo abantu ne bafuna n'omwaganya n'abakyamu okuttira omwo oba nfuna kyenkugamba nga n'abassi batambula ne bagenda kubanga wano tulabyeko okutta kwa mirundi mingi mu Uganda nga abakungu bajeno bonna nga balumbibwa kakati kugenze ku layini y'abataka kulimala kutuke ku layini y'abakatikkiro oba kutuke ne ku bakabaka bagambe nti abatemu bwe batyo babeera munnange so okiwulira nze ngamba gavumenti yali ekumye ku kino etuyambe buyambi tujjeyo obukakafu obuli solid ku batemu bano abatemu bano bakwatibwe ate tulabeko nga bakangavulwa banoonyezebwe nga bwe tunoonya aba ADF etalabangako e Congo lwaki bano abaana batulema okunoonya buli kaseera speech zo wazirabye nazirabye naye bano abawano lwaki batulema okunoonya kubanga abatemu bano balina bakolagana nabo balina abawa mission gavumenti teyina bukugu na busobozi busobola kufuna
mu telecom companies abatemu bana abantu ba communicating they communicate which information yeyo. All right. Mu telecommunication company teriyo. Njala tumalirize. Abakungu bonna babaddeyo nabosa. Bannange yatukoze bubi. Elias Lukwa ate yakoze bubi ki? Nze wama ize ekyange. Nabosa. Hanti yawadde statement n'agamba nti ono kirabika abatemu batemudde mu bukyamu sigwadde balina okutemula kuba si ono omuntu abalina okufa mu nfeeyo waliwo abalina okufa mu nfeeyo kitegeeza. Statement yagambye nti si ono abadde alina okufa mu nfeeyo wakiri baali badde abantu abalala atali ono kitegeeza alina ye bamanya balina okufa mu nfeeyo. Nze my problem eri ku security organs. Unlike ensi z'ebweru bwe balina gazetted shops ezitunda emmundu ate nayo ndowooza osooka ku registeringa era n'esasa ebifuma bamanya nti emmundu yagigula wano bati bano bwe bazitunda nebikiwani mu Uganda tekiriiwo. Kitegeeza emmundu ziva within the security organs. Okitegeera so weziba ziva within the security organs ziri registered bamanyi buli kimu. Police already waba bakutte ebisosonkolo baguze bamanya nti emmundu eva mu gundi mu amre bweti oba bweti nze nga besulidde gwa munagamba already bamanye emmundu weziva bw'oli bw'abazze nga omutemu azibye nga yagipangisiza ku musirikale bamanya nti bagijje ku musirikale bw'ati okitegeera so obuzibu bonna nga tetunagendera okubatemu butandikira ku ki bano be bajjako amammundu ate nga n'already jjukira emmundu zino omuntu agenda okukola ekiro ajja nga ogijja mu amala agiregisteringa nze tute emmundu namba bweti onaddeire ne woba ogizaayo n'olaga nti ogikomezaawo emmundu eba yakoze obutomu ekiro ekyo kitegeeza wabeerawo abamanyi baba bamanyi ani yagijjeeyo oli ne waba teyagizizza wali mu kuregisteringa emisana bamanya nti emmundu bweti teyakomyewo kitegeeza poliisi emanyi abantu abakola ebintu bino naye yesuleyo bwali gwa naggamba kuba abakola emisana you register n'ogitwala n'ogizza olw'eggulo okitegera mu amre n'ogizaayo bulungi nnyo so poliisi etuyambe ng'ebyo byonna bikyali awo bo nyenyini bafulumye olukala lw'amammundu kuba babamanyi ne baani kati abo bennyini abadde responsible kweyo emmundu yajja okutubuulira yagiwozaani yagipangisizzaani sina kindi gwe utta abantu. Mwebale nnyo mwebale ddala tetugenda kusukkawo awo tulabagane next time.